mbaniriza bekumide ku Kakos Facts 256 YouTube channel yaffe eno. Subscribing, liking, sharing, tubenga tutambula mu ngeri kyazobere mpitirivu. Of course batekamu ensimbi bebanafu aba high level to one travel agency bategeeza nti gwegenda maaso n'okubanga obesiga genda ku social media platforms zaabwe Facebook, WhatsApp n'ebirala namba kweziri ojja kubanga osobola bulungi nnyo okubanga oyogera nabo babenga bakulambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ina honeymoon n'ebirala. Wegendako ku Facebook page zaabwe ojja kulaba package zaabwe balina camping tents zino bazipangisa olwono n'obanga osobola okugitwala n'ogibakamu. Olina lumbe, olina mukolo, musobola okubanga muzipangisa. Balina ne trip y'ejjinja ngenda kuzomeza 26 omwezi gugenda kubeera gwa 11. Bagenda kulambula jjinja paka Kapchorwa. N'olwekyo mwe abaagala okampinga, abanaagala okusula mu tent bajja kuba basula mu tents, abanaagala okugenda mu hotel bajja kuba bagenda mu hotel. N'olwekyo kijja kubanga kikwanguyira okubanga otambula nabo emitwalo 35 gyokka ku trip eno osobola okulaba nga naawe obeera omu ku abo bagenda okubanga balambula ne higher level tour and travel agency. Sijja kulisaayo ebiri mu Uganda. My God. Songa ziri wano. Kenya bamaze okukakasa president agenda okubanga bafuga emyaka 5 mirambirira oba kubakulembera. Anyway, ndowooza kubafuga. Ruto Dr. Mulambirira nagenza okulabanga ku mukutu ogwa Facebook Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP principal w'ekibiina kya NUP ng'avuddeyo ng'amuyozayoza olw'okuba nti kooti yamaze okukakasa obuwanguzi bwe. Ono agamba essira agenda kusinga kuliteeka nnyo ku nguzi, okulwanyisa enguzi mu ggwanga erya Kenya. Ensonga y'enguzi ku lukalu lwa Africa simanyi kati omusabire naye nga yeyo post eya Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ng'ayozayoza president eyalondeddwa nga yakakasiddwa ne kooti nti kati ye president ow'eggwanga erya Kenya. Anytime from now tusuubira okulayira kwa Dr. Ruto nga yaddidde president w'eggwanga eryo abadde president Uhuru Kenyatta eyafuze emyaka 10 mirambirira ate n'abanga awumula. Kenya omuntu afuga ebisanja 2 byokka ne bw'aba ayagalwa atya n'abanga awumula constitution bwetyo bweyogera. Tuba tukyali ku by'okulinda kooti esalawo etya ku musango gwa Ruto wamu ne Odinga tukakasani president w'eggwanga erya Kenya agenda okubafuga emyaka 5 ngeno poliisi eri mu kunoonya taikuni, mwite taikuni, mwite socialite Sipapa nga bamunoonya bagamba nti ono omusajja yalibanga sajja mubbi. Netuga kiki kigenda mu maaso mubbi kisoboka kityo okuba nti mubbi. Ensonga zino zagenza okutuukawo nga omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire nga bwe bagenda mu maaso n'okuba nga banoonya Charles Sande Olimi ono ng'amanyiddwa nga Sipapa ku bigambibwa nti aliko munansi w'eggwanga erya South Sudan gwe bayita Jacob Alopu gwe yabbako ebintu ebiwerako omuli essimu n'ebintu ebikalu omuli ne ssente. Okitegedde kati poliisi yavuddeyo n'ekwata abantu 4 okuli ne mukyala wamanyiddwa nga Shamira nga bagamba nti bano bagenda kuba babayambako mu kunoonyereza. Bayita Olimu naye nga obudde obwo yadde taliiwo ng'agenze Tororo. Kyamukisa mulungi twasanze mukyala we Nakiyimba Shamira amaaso n'okwaza ennyumba $7 ejja dola kweze $49 ezabbibwa. Essimu charger ya iPhone, charger ya laptop ya Mac Pro. Twasanze ne number plates 2 UBG 025B ne UBA 023U. Mwe mwabadde n'ebya spare ow'emmotoka bampa za Jeep, bampa za V8 tegeeza nti bano balayika wadde
bapangulula emmotoka eziwerako mu compound eyo. Twasanze ne jipu, emmotoka ekika kya jipu ne Audi ze baakyusizza ne kati tulina abasibe bana abaakwatiddwa omuli ne mukyala we Shamira ono yabadde agezaako okukweka ssente zino emitwalo 7 mu kagatta eri munda eyo gye twazisanze. Mpozi ne necklace zino eza golodi ne iPhone zabadde mu mufaliso wansi. Naye nga mu kiseera kino tuli mu kaweefube ogw'okuwenja n'okunoonya Sipapa buli nsonda mu ggwanga tulabike nga tumukwata asobole okutunnyonnyola akana n'akataano. Obujulizi bwe tufunye mu bitundu eby'Ennagongera, Soni ne Nawiire mu Tororo biraga nti ono yabadde alina kavu awerako nga buli wabadde alaga Ennagongera nga agaba bugabi ssente ng'abagaga bwe batera okukola. Naye nga tukubiriza abantu yenna atulabira ku Sipapa okumubuuza mu kiseera kino akimanyi nti poliisi yakutte mukyala we n'abalala era atambula yeekukumye. Alina ne babouncers batambula mujja kutunnyonnyola kubanga tumwetaaga tujja baggulako omusango ogw'okubikkirira omumenyi w'amateeka n'okukweka omusibe eyeetaagisibwa poliisi. Twagala okugumya bino byonna bigenza okujjawo Sipapa nananye gwe bali mu kunoonya ate yalabiddwako ng'ali Tororo ng'ali mu kugabira bantu emmere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ono yagenze n'oluseregende lw'emmotoka ez'ebbeeyi wamu n'ababoodabooda bamwerekeddeko n'agenda e Tororo. Kigambibwa nti yabadde agenze kukyalira ku bazadde be, olwo nno n'akwata ne ku bintu n'aba ng'agabira ku bantu. Teyakomye ku ekyo, yasuubiza n'okuyambako ku bannayuganda abakyalemedde mu ggwanga erya Dubai babe nga bakomezebwawo ku butaka. Leka nkuwe ku vidiyo zino zirabe nga Sipapa yennyini gwe bali mu kunoonya ate nga yeeyogerera ng'ate alina mu Uganda atambula nga ne poliisi Tororo gyeri dembo mukubira bakubira simu ne babagamba banango yo tumunoonya Uganda olemwa. Nego omuntu atalinde mu mutima guno okujjawo omuntu banyamba natisina we mbayita lwafula bino ebintu obikola buli ddi obiteekamu ssente nga mmeka buli lunaku si byakutaano balwamaanyi naye buli lunaku obiteekamu ssente nga mmeka Sipapa sibalya lwansonga sibitakunzizaayo ate sikolera organisation etino bakolera bampeeyo oba nokola accountability omwezi gwobuti bampeeyo zenkola bukozi ekiro zebanina entono zengaba nabo zitininayo zebaninawo zikugabana. Omutima guno okututta ne Dubai kwatulabye posti zino ogamba nno n'abaana bonna abalemera mu kiyumba e Dubai oba gala bazisa okulwokubiri bakwelindirire bwekiri Dubai kale era muberamu abalemererwa naye ngate sente zikola n'ozigulamu emmotoka zisobola okuyambako abalala abamu kati omwana okuviireyo ng'osookwata miliyoni 3 obayambi byonna byansi teri bikimala. Gwenga omugagga mulanga kikuwandikidde gavumenti mu mbeera gy'olabyemu abantu babe gavumenti sanyi kikubira mulanga kubanga tenga twabitoluze gavumenti nalibadde ekikubira mulanga eba etuyambe naye gavumenti olede tenga kuwana gavumenti eriko oba bagangamba omukulembeze alikolide alinga yatuwa wabula pulezidenti yatuwa IGP n'atuwa aboogezi ba NRM bonna abasinga n'atuwa baminisita abo bennyininyini bamala okuyamba Tororo fe tuli bulungi pulezidenti atuyamba balina kwegatanga wa IGP abamuntu munene abakulu bonabona bolabyawo abundi ebifo banene
asokunganya abagagga Kampala ne bayevesta ne baje ne bayambako ekyalo abo already 57 yatuwa tukumubanja wakwa just tumposko bali byawa mposo wizikanga tebanafuna time etubaji etutukirira wano mutata chemmanyi kulibulungi sembaye Dubai targeting abana nga bameka ogenda sasa baba kubaka kwa buluma inasengeza ate buluma amayingi yekola senteze omuntu yakola senteze tusaba concert z'abayimbi zigenda maaso n'okubanga zirangibwa. Winnie Nwagi of course concert ye ituuse Fire Baby concert ye no munange abayimbi bagenze maaso n'okubanga kwegamba bagiteekamu nnyo amaanyi. Winnie Nwagi ono tutunuulira kalya ye kwe yayimba ayimbye ennyimba nyingi tujjukire Musawo Swangz Avenue ne Kate Promotions bavuddeyo baba nga wakola enteekateeka za concert ya Winnie Nwagi era nga tugenda kuba naye ng'ennaku z'omwezi 9 September wali ku Lugogo Cricket Oval bambi abayimbi bamulaze love naddala bali mu Swangz n'abalala bonna abapostinga. Winnie Nwagi tumwagaliza bisima byerere concert ajja gikuba ta performinga bulungi energy kyekyo yagambye nti omwana nyina omuleeta ku stage asobole okulaba maama we school fees zazijja anyway it's okay bantu baleeta bamaama baabwe mu concert baleeta bataata baabwe mu concert concert yesoose lwaki taleeta mwana n'akuba omuziki naye maama obugoye anyway mwana akyuzinga bulamu bwe ate ne maama naye yakyuzinga bubwe naye nga concert ya Fire Baby tubeerewo tumwagire ate tube nga tukwasaganya ekintu ekyo mu ngeri ekyasinze okubeera empitirivu tuwagire bannayuganda tuwewagire kibe nga kitambula so nga ate ne Daudi Lutalo agenda kuba nga akola concert abayimbi bangi bagenze maaso n'okubanga bajja kansalewo nga bukyalaba budde nga bukyalaba gwe sikomerera ku musalaba mugamba mutya bannange bashiba Holixon Shiba Kalungi aka Swag Mama aka the baddest era nga mbayita ku David Lutalo live in Kabise Kandagala concert temusubwa 23 September at Hotel Africana David Lutalo Hotel Africana showtime Kabise Kandagala Kabisi Kandagala yaman zomtakinsa nange wendi okwagira David Lutalo ku Africana nga 23 mujje twagire kyali wange September no tugenda kunyumira David Lutalo ku Africana Kabisi Kandagala tuba tukyali awo nga Wabuyu Gilison buyite Gravity omutuju avuddeyo nga naye awanise concert ye concert zigenda kututta let me tell you guys naye nga kyonna kyekiri tulina bannayuganda okubabeereramu tulina okubawagira ono abadde yakafulumya oluyimba lwe bayita Enyama nange Gravity Buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba omutuju nyingide buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba digibawo kawanga mude nakulira kalere munyama buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba kyantumisa mulyansava buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba Temuyina eryenda sinyama buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba wololo wulire engoma buchanzali basira banga nyameri mukumba buchanzali ba omukyala tawalampa muti yetaaga yamulinyira kyali wange Gravity concert ye of course yavuddeyo n'agiwanika tugenda kubanga tumubeerera mu kyali waffe asobole okulaba nga naye akikwasaganya nga lumu October ajja kubeera ku Lugogo Cricket Oval olwo ekintu abe nga akikuba mu ngeri ekyaza okubeera empitirivu. Gravity omutuju vidiyo eno eya oluyimba lwe bayita Enyama yagikoledde kaleerwawo vidiyo simbi vidiyo nungi naye ebigambo ebiri oluyimba olemwa naye nga kyonna kyekiri kyali waffe tugenda kuba nga tukubeererawo ate tusobole okulaba nga concert eno agimaliriza tagenda komawo ajagendako ko Fort Portal ajagendako Embarara ajagendako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'olwekyo tumuwagire Wabuyu Gilison Gravity omututu naye ate yavuddeyo alina omusajja kyaliwo oba yali kisinza kumanya nawe oba promota oba gwe bayita Nobat yavuddeyo n'agamba nti ono simwetaagira ddala ku concert yange tetuyinza kumanya Gravity omutuju lwaki yavuddeyo n'ayogera ekintu ekifaanaganako bwe kiti naye nga agamba nti yali bayamukandaaliriza ku kukakasa ku bimu ku ebyo ebijja okumuyambako okukola concert ye ng'amugamba lindako ono yasinzidde ku lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwabadde lukoleddwa Vision Group n'akakasa nga ono bw'atamwagala
era n'abaana abeera ku mulyango baleme kubanga bakkiriza omusajja ono okuyingira. Nkyanoonyereza nze naawe okumanya ki ekituufu ekiri wakati w'omusajja ono gwe bayita Norbert ate ne Gravity omutujju ki ekyatuukawo oba oliawo byonna tujja kubanga tubikuwa wano. Kati ekyo kyo munansonyiwa era nze manyi ndi muyaaye naye baali bansinziza akiri mulo nali mmanyi ndi muyaaye naye kye natuukako natya ensi eno nenzikiriza wadde waliyo abansingako akiri tayinza kuba kyali wange. Omuntu agala okunnwanisa nga tayagala show yange ebeerewo obeera otya mukwano gwange tasobola beera mukwano gwange era taliba mukwano gwange era munyambe abanaabeera ku miryango gyaffe temukkiriza mwami okuyingira mu show yange niwaba asasula akawumbi tajja ku show yange kuba yina ebigendererwa ebyenjawulo mbegayiridde mwami Norbert ojja ku show yange y'erugogo sigala yonemunabamu omuntu omujja kuyimbira ono naye nga tuyingidde ekifulu kino wabulagala kiremesa kireke kubaawo bwe nooteeka weyitiikika waani okumala emyezi n'emyezi kunembeera wansi ninda sasula kino ninda sasula baana tugenda maliriza kino nina shoze maliriza tonkubira ndibise wodunonejeri mwana 256 Dr. Jose Chameleone the legend himself, my God, yakubya abantu abawangalira mu ggwanga erya America muziki naddala bannayuganda abawangalirayo. Dr. Jose Chameleone teyagenze eka, alina abayimbi abalala be yagenze nabo side ezeeyo naye bakubya muziki. My God, Chameleone nyimba ziri enkadde. Wabaddewo omusajja bambi aliko obulemu yajjidde ddala ku stage n'alagira ddala nti ate ye Chameleone amufabule nnyo. Kyabadde side ezeeyo bannayuganda bali mu America. My God, banyumiddwa nnyo. It's not so easy to be me for the last 25 years. People thought I was doing myself out, but I was doing my country out as well. Malabira Dr. Jose Chameleone yamala dda okulanga naye nti alinayo concert omwaka ogujja era yagituuma ggwanga mujje tujja kumubeererawo ng'ennaku zomwe zigenda kubeera 10 omwezi gwa February ng'ennaku zomwe 10 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2023 ku Lugogo Cricket Oval. Show ye yagituuma ggwanga mujje lwekyo tujja kubanga tumubeererawo mu ngeri ekyasinze okubeera empitirivu oye Dr. Jose Chameleone the legend himself. Osho mukibenga mukitegeera sente mu saving ajja kuba zitubulira anytime from now tubenga tumanya engeri gye tugenda okubanga tukikwasaganya banangi omukolo gwa Kulthum muzaata enenze saagala kumwongerako linnya lya muzaata yalirese haji nawo omula mirembe nawe erinnya lye ate yali mukyala we katukitwalira awo Kulthum ne bbaawe meeting zigenda maaso ez'omukolo asuubiza okulumya abantu n'okulumya abayaaye n'ab'ennugu abalageko ebizine ebyokwambala ebigenda okuba ku mukolo sebo sibya wano manya zikosheno manya zikibe abana abawano biva bweru wa ggwanga. Meeting zigenda maaso naye maama mbadde manyi abantu abalina kasente meeting tezituula naye namwe babasondera. Let's launching meetings ez'okwanjula zibadde nnungi alhamdulillah. Okwanjula kwaffe tukusuubira nga 25 emikwano gyange gizze batuwadde akasente era ku Monday nkeera mu maduuka kutereza bisina bakunyumyula inshallah
Gomasi nabimaliriza naye era mubaamu ebirala ebitannagwa. Treasurer ajja kubanga following up n'abeeyamye abenga abajjukizaako ng'enkola weebeera. Nedda kati wano wa sister wange last week twali wa mami wange oba mwalaba ezo video ezatambula kati zibadde wa sister wange next Sunday tujja kuba ku Africa nabwe tusyo ne kutik tujja kuba ne ba Rotarians ya president omulabyawo yaho ebityo. Yes yonna ina kuba wano ndi muntu amanyi naye si buli muntu nti anjagala be ku mukolo gwange. Nze nabe njagala kera be bajja okubaako kati munange omukolo yagala ngutwala ennambuule era wemba sitakuyisa ekyobeero jja bennayise bazze tugolinawo akatebe kuwalabye nga temuli muntu bafaani bange mbeebaza okunjagala n'okumpa ssente n'okubanga bazze naddala abaana babato bembalaza babaana ba TikTok abaana banjagala nga sibamanyi bankolamu bu challenges ate ne bannoonya ate bazze ne bampa ne ssente zaabwe ez'ekito honestly bambi mbeebaza nnyo ne my family mami wange last Sunday yakola launch mwebaza bonna abanjagala mbeebaza nze ssente zange ziyamba nnyo bamulekwa ne bannamwandu I wouldn't see why nkwata ssente mbu nziteeke mu byamasanyu sabaagala okujja okusanyuka balina okweteekamu honestly wobanga oyagala okujja okusanyuka you have to contribute to the sanyu naye ssente zandibadde nga oziwa abaana abali obubi bamulekwa ne bannamwandu because I know what it means okuba nnamwandu ne mulekwa. Of course nabye nakoze ng'omuntu tolowooza nti omukolo gwe ngenda kugera mu miliyoni agasa omukolo gwe batasondera ate okusonda tebakukaka okukola ng'oyagadde. Anyway tukwagaliza bisima omukolo gukutambulire bulungi nga mbasibula waliwo akatalekeka Helen Lukoma bayimbi ennaku zino sikyabategeera ennyambala bannange muvudde mu kuyimba kati muzina kimansulo Helen Lukoma kana akagoye wabadde anyway leka lumaye n'eddembe lye eddembe mubawagiza ate n'olinya ne ku mmeeza ngo